Tubitandise tutya leero katutandike n'akatwa mu bayimbi mbu abayimbi baweebwa akatwa abayimbi munnange babadde nga bali emmere ey'obwerere babadde nga banywa caayi babadde nga banywa ebyokunywa mu hoteeri emu munnange naddala abayimbi bano aba federation kaakati Fred Lumbu yavuddeyo n'ategeeza nti no abayimbi bano buli eyafulumira ku lisiti ey'okuba nti no attibwa teweeyibaala okubanga abamu baabaliisizza butwa era bujja kubeera nga bubakolako mpola ebyo si byaffe ebya Fred Lumbuye avuddeyo nno n'abeera nti no aleeta lisiti era abayimbi bano mubeere nga mwetegekera ddala bulungi kubanga agambye nti ekiseera kyammwe just tekinnatuuka naye ng'ate munnange muli ku lisiti y'abo abagenda okuba nga battibwa lisiti eno asookera ddala ye Romushana kwali ku lisiti eno Tamale Mirundi Junior bamuzizza ku namba 2 jukira yavaayo n'ayomba lwaki bamusembeza kumpi Nsereko ku lisiti kwali Volongoto kwali ku lisiti Godfather naye wano munnange bavuddeyo ne bamulabula nti ssaawa yonna yandibanga naye afa Tamale Mirundi Senior naye kwali Majambere Wuno kwali Pastor Rosias Bujingo Bibi Makula n'amulekeraani naye nga naye munnange kwali Mivule kwali Gashumba Frank Gashumba naye bamutaddeko full figure naye kwali jukira no yakamala okusmatuka accident akusaasira naye ku list kwali Mama Fina list nno yo mpanvu Spice Dana Sheebah Kalungi naye kwali Calvin Kayanja kwali Ramiti Wuno naye atereddwako omuyimbi Edrisa Musuza Eddy Kenzo naye ku list kwali ne Kasuku naye bamutadde ku list kw'ossa Cindy Wike Benda ate era n'omuyimbi Bebe Cool Lumbu yavuddeyo n'agamba nti mwe mubiyita ebyokusaaga bw'atyo we yayogera ku mugenzi amponye mu mwezi ogwa January naye kati naye munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno kati n'agamba nti mwe mubiyita ng'ebyokusaaga naye abamu mwaweereddwa akatwa mugenda kubeera nga mufa lw'akatwa abalala accident mbu bagenda batega accident ate mbu abalala mujja kubeera nga muttibwa katubirinde. Manyi nti oli ku federation ya Eddy Kenzo Musuza ne Sheebah Kalungi nga munnange batola kujja mu sessions ku Sereni Suits emutundwe n'ebitundu wali ku Sereni Suits emutundwe ne wali ku Mistil Hotel ne mukuba jam session ne mulya chips and chicken ne mulya ziwayini ne mulya buli kimu kyemwagala ne mutandika okutandika okukuumula omukka muno na empewo ya Uganda ne Kampala mulye nnyo naye bye mulya nyamusi yabisasula kitamusi yabisasula koloza lwaki bukyanga bazimba hoteli ezo ziganya okukwatayo lwaki baleeta mu abali mu federation mugende mu jam sessions buli alya nanywa koza kamanye nga koza no web okuba tabaagala mujja tandika okufuna complications mutandika okutondoka ng'ebiyenje fe tujja kubugwa fe tugumaze okubagamba nga tetuna kyakola kati buli muyimbi yenna agenda ku Serena Suits nonywa nolya noteeka amagulu ku mmeeza ne ku mistil nga mukola jam session bye bye bozaaki batola mukole gundi mukole jam session mbulirire tefa yonna ekivundwa nti omuntu bw'ofunye information togitwala wati wesulegwa naggamba wulirize bikugambiddwa oba omuntu oyagala mulaba omuwulira wulirize bigambiddwa kubanga tutwala obudde ne tulisikinga okujja obbawa information n'abagituwa tulisikinga kubanga basobola okumanya we yalinkingidde nemmwe mwefuula nti bye twogera si bituufu oluvannyuma ne bivaayo ate ne mutandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba kale bwe ŋŋamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buli muntu weebereremu kubanga k'okufa kukulinze kati era kano kalinga ngenda kuba nga ndabula mu kiggula lugi kya leero ebintu bingi ebibadde ku mutimba nga ne bitambulidde ku mugenzi ono naye nze ngenda bagamba nti buli muntu yenna gwe nali njogeddeko ng'okimanyi nti nali nkwogeddeko essaawa yo tennatuuka oba nagiyimirizaamu katono
otherwise ogenda genda. Newspack channel kwoli wabale kuba nti nate ochaje kumiteko kyonna Susan Makula kye yawa Pastor Aloysius Bujingo. Aha, kikabuka kubanga ono buli kimu kyalowoozaako atalowooza ku kirala, alowooza ku Susan Makula. Kati no bambi kino nno kirekawa Teddy Bujingo. Simanyi na kumanya kubanga Pastor Aloysius Bujingo alinganga alaga nti nno Teddy Bujingo tewali kirungi na kimu kye yakolanga. Navuddeyo n'agamba nti nno abakyala abamu obufumbo bubalemye lwa nsonga yakuba nti n'abaami bamwe temubafaako. N'agamba nti omukyala ne wobanga olina omwami wo muweerezeyoko ka message omugambe nti baby, honey, Haji, I love you so much. N'agamba nti bino Susan byakola ne baba batudde ye amujjukizanga bw'amwagala. Katubeere nga tukuwa Aloysius Bujingo Pastor. Oni y'abafumbo. Mobile phone y'abafumbo eteekwa okuba ng'esinga kukolera bo. Mweyagale sitaani yeetuge. Nze Susan yandalusa ne bwe muma mutudde awo mu ddiiro era ogemulaba nga akameseji kavuze ojjayo esimulozo akavudde walala ali wali akujjukiza don't forget I love you. Zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Waliwo abatera ogamba Susan tubuulire okola kaki omusajja alyoka akwagale bw'atyo bannanga musajja akwagala naffe ne tuwuliranga ffe tulabikanga batafumbirwanga nako ebyamabi ebyo tosobola kubanga wansindikidde message nga tuli fembi n'enzija eno nga sikwogera ku nkulowoozaako kubanga nawo ndowoozaako. Bwakakeeredde ka message kike waweereza muntu wo yowa person kaliwa ke wamuweereza eno ku kituuti boogedde mazima bagete wali genda okebeza abaana kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Tewali ngenda goba ku kituuti kyange abantu abatalina love. Show some love. Tutegeregana bulungi. Amaka gayimirira ku Katonda kwagala kwesigangana. Bambi Lord Fred Sebate bibye bibi ono nasobeddwa eka ne mu kibira ensonga nno z'amabanja. Amabanja gamutwala amabanja gamuli abubi. Ono navuddeyo n'asaba bayimbi banne baveeyo okuba nti nate bamudduukirira kubanga n'obulamu bwandi lugenda olw'ensonga nti nno amabanja gamusuza teyeebase. Bw'atyo bwavuddeyo ate n'agamba Lord Fred Sebata bw'atyo bwavuddeyo bambi n'agamba ebintu bye ebimu bya lugenda ate n'obutono bwasigazaawo nabwo bwandibanga bugenda kuba nti n'obulugenda ate n'obulamu bwe mukwano naye alabira ddala nga bugenda olw'ensonga z'amabanja. Abo batebagamba nti Dr. Jose Chameleone si mulwadde bebakalidde ku matama oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okusharinga ka video bambi ng'ava mu ddwaliro era ng'ali ku kagaali ng'etuli mu kukulagaawo Dr. Jose Chameleone ng'ava mu ddwaliro. Wabula era wadde munnange ebifaananyi ne ka video abiraze ate abamu era bakyalemeddeko nga bagamba nti buli muntu ekyasobola okukikola n'abeera nti n'atuula mu kagaali ne yeefuula ava mu ddwaliro naye nga si mulwadde. Baba bakyalemeddeko nti no ono ayagala kubanga akakanya konsati ya kirevajje naye nga munange twagala okubeera nga twongera okusabira Jose Chameleone. Bweteta mutobadde mulabi mulungi wala kwekumina ku Newspack channel, subscribing nga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section.